mwagala naye mutya yimba nange matsi story y'omuwala w'omusumba mwagala naye mutya story y'omuwala w'omusumba mwagala naye mutya wabanga kwagala lwaki atya muzaddewo oba oli siriyasi gamba ddadi obanga onjagala lwaki oyagala byangugudu oba oli siriyasi gamba ddadi ije njagala nkuwulire ng'oyimba eddoboozi lyondiwulire oba oli siriyasi gamba ddadi. Wilbur Kasale is right here abasebo ne banyabo namwe muyimbye sebo wow olaba nawe oyimbye. There was a time actually it was you saw the request when I wanted you to make that touch for my good friend. Yeah. By then I was feeling something boiling inside of me and I just felt like njagala awulira kayimbako. You know whatever the composition Maxwell when you're deeply in love with someone nayenga omutya kati tata wenga omutya you know nga mukwatagana nayenga muzeyi namala ayo laba ekintu Maxwell ekintu kyo kiraba sikutya bagita respect. Okay. Waliwo omuntu nga ne Katonda tumutya ne tetumulinya ku mutwe tumutya ne tetumudduka ne tumanyi nti Katonda waffe w'amaanyi muliro gwokya, that is respect. Kati ne tata w'omuwala oyo oyinza okuba nga olowooza omutya naye nga okuteeka kulungi togenda manyira muwala we kasita otandika ojja mmaliriza. So eyo fiya ne respect oluusi kalayini kaba katono naye nga bifaanaganamu buli olowooza ku luyingo oluleeta ng'ojjukira kitaawe noga omusajja ayaya soko bivuze ku bakyalibo bafanzi bo abaweereza abakristo tweyongereyo abatuuliza n'abatulaba ku Kingdom TV Kingdom Media nsanyuse nnyo okuba mu kizimbe kino peerudda nnyo omukisa TV eno natandika nayo yandaba nga ntandika mumanyi my day one era ndi musanyufu nnyo okuba nga nkomyewo wano ewaka nsanyuse nnyo okubalaba abatuuliriza n'abatulaba nze Wilbur Kasale eddoboozi lya Ssuubi ndi muyimbi ow'ennyimba eziwaana Yesu ezigulumiza ekitiibwa kye nezogera ku kufa kwe neziraga omulimu gwe yakola ku musaalaba gwe tuyinza oyita gospel music naye n'ekyo nkifusingamu ne stories eza bulijjo nga wire mwala wa musumba nga nawulira nkalamata kaweddemu the real life that we go through, so I relate that with the Bible kubanga nze omu kubakkiriza ennyo nti omulokole yalina obeera ne true definition of everything. True definition ya love enasangibwa mu kyaki era kinnuma nnyo omupiira omulokole ng'agamba temulina nyimba za mukwano. Katonda yennyini yasinga okudefindinga omukwano. Ayina ekitabo kiramba ekyogera ku mukwano. Okudefindinga business. Katonda yasinga okudefindinga obwengula. Mu ntandikwa Katonda tewali kiriwo ne science buli kimu kijja eri Katonda. Kati ffe abalokole abayimba ffe balina okuwa perspective entuufu ku buli nsonga. So nze nzikiriza nti omwimbi wa gospel alina okukyuzinga buli kimu era nangezaako okukikola yadde situukiridde ne Mukama akyampadde ekisampolampola. Blessings. Amen. Big up my boy Mr. Big Sound Musa is on the show actually Maxwell Mr. Big Sound actually pia netwaluzanye ndoza mukapiachi Kapiachi today yeah. Big up and the wife. We shall be officially premiering Gates move 5 to 7 tomorrow premiere yes, Tuesdays. I know in general. Yeah. So Wilbur Kasale, yes, sir. Oluyimba and the concept of the song byanjawulo. Who writes these concepts? Because when ngabo government you know oyagala nyo okutelinga a story, you one of the gospel artists betulinanga enyimba zezekwesemo olugero era nga bolugoberera ojja kujjamu ekinyusi. Who writes the concepts? Is it the director nagama katika na akayimba njagala okayise wano ne bati nsigire kifaani kumuvubuka ayagala muwala wo musumba naye nga atadadi gwe nolyo kujjamu oluyimba. Katolaba matsi nyinza okujja nenyumya naawe kumbe ompadde olimba nga tomanyi. Really? Sagala kwogera nnyo bintu bino kumpewo naye nze nyimba zange nzijja mbantu mu bantu nga ne tutu kunyumya n'agamba ni waliwo omwana gwe njagala ne taata we mukambwe ate nakoze research taata we yali mujaasi wagamba nuubu bakambwe n'omuwala mwagala naye ate taata mutya naye mpulira njagala ngume nkole ki ngende mugambe nti nkwagalire mugabo manyi bw'obaddala ngwe n'ebigendererwa ebiri piwa gende ewa mwala oyo omwana namugambye ate yangambye ngende wa taata we mutya nemuga kati otyayo ki kati no bafumba abo so story ya ddala yaliyo story ya ddala abo bafumbo
myaka kati sebiri olowooza bannange n'agenda kyaddamu okubaawo taata n'agamba obadde ontira bwereere omusajja mulungi muweereza mu kanisa namu ebigezo byomanyi muzadde aba n'ebigezo nga tabiwandiise naye engeri gyo akulaba n'akwetegereza kati babafumbo so nze ennyimba zange sijja teeka nnyo credit nti ndowooza nnyo waliwo ennyimba mukama zanfatebakulimba naye waliwo ennyimba nga olaba kyaggwa tinali ndowooza ku kufa kwa yesu olaba matsi ne makisero senga mukama yesu teyafa senga enjiri terina makulu naye okufa kwe n'okuzuukira kwe bwe bulamu bwaffe yalina amaanyi agayita laddu ne baabo bonna abantu abaali bamuopposing abaali bamutulugunya abakola bitya he had the ability but he chose to die like a lamb bible egamba omwana gw'endiga omanye endiga eyo eri innocent nnyo so kati kyagga olimba lo sijagamba mbu nalowooza nnyo katonda yalumpa buwi ate mu season nga ntuufu easter season ate nali sirowoozezaako nti easter season naye nkola kibayita quiet time yange ne Bible yange nzekka n'akatabo kange mu ebyo ebiseera ebyo nga ninzekka kama nenengera okusima omulimu gwe. You know, I never wanted us to talk about that song not until we get to the climax of the show, but not being katukijewo tutwale ntino kana akayimba wali toyina any plans of the song not until we got into the resurrection week no gamba chagwa je oba kali in process because era ne season wakatira kali yako. I'm one person who can release one song in a year. Sometimes yeah, you take your time. Sina nyo pace nti nkola kino kubanga serving in a community yange. I serve with my community nenyimba mbani na olusinzi nzitunda olusinzi gaba. Like if you know, I've written some good songs for John Mary. Nolaba kayinja mungato. Okayinja mungato kali kako. Nze nawandika kayinja mungato sife kubanga fe tuli vessel. If the message can go through another person, nekola impact yemu even more. Racho bojiziza. Wembanga sina. What was the message behind kayinja mungato? Chinfukidda kayinja. Kubona ange search te yes tukayimba but yes storyline tetegereka. Chinfukidda kayinja mungato chinfukidda kayinja mungato oyinza obanga olina omuze nga gukuli bubi naye ng'ate public ero omanyi nti oli wakabi kati mulimu story ya mukyala wa Musumba akolagana n'owa boda mu ngeri etali ya kitiibwa okitegeera naye Musumba asiiba ku nnyonyi atambula manga ku mawanga abulira njiri naye asuddewo amaka ge kati omukyala nafuna another alternative okitegedde mani kakati ebyo ebintu biri mu kyaki naye buyinja mungato twali abyogerako kati nze story ezo nziwulira ne zinkolamu omulimu ne ngamba naye olusolooza muna abantu abamu olusi tebazitegeera but when you give a song obudde kati lero kayinja mungato tamutegedde no finally lero maze ne mutegeera naye singa waddayo n'omuwuliriza stories ze ogamba kayinja pata nduyimba okuva yotandikira paka werugwera abulira mawanga ku mawanga mukyala we amuleka waka wa boda ya asikali yasiiba ate nga afaayo kati gwobanga oli ng'osomanya nti omukyala ali mu kinnya kiwanvu ezo ennyimba ngaezo zibeerawo nga tuvuddewo omanyi nze ekigendererwa kyange njagala nnyimba ebibeerawo nga nvuddewo kubanga believe me DJ Maxwell ne Max mu myaka 10 twalagana beera 10 mingi mu myaka 65 nkyagala bakubaana bange n'abazuku enkaga mitono sedi kati gambe kinana reality hard fact no one will be here twalagenda kubeerawo naye emirimu gye tukoze gigenda kubeerawo kasagala kola bintu nga mpapa kubanga manyi bigenda sigala nga nze nkoze ki nga ngenze wa Katonda wange. Perfect. Wilbur Kasale is right here. Let us know what you think of the show. You have any questions for him, get on our KTV Kingdom TV Facebook page, on Facebook neku Instagram, and of course neku TikTok. Ebibuzo byo tujja kulabeka nga tubimubuuza. Aina endowooza gy'alowoozaamu about the copyright law eyo eri mu kukyamukiriza abayimba gospel ensangi zino bwe tuba mu break agenda kutuwa endowooza eyo naawe otegeere munange ye ng'omuyimbi akyogerako ki. Yenze Maxwell katukomewo nga tonnafa webumansi baba tannafuwa firimbi sawa yonna ebibyo bikyuka nawe tannafuwa firimbi nga tonnafa tewebumansi matsi tannafuwa firimbi sawa yonna oluyimba lukyuka. Yes sir.
omanyi mu nseena abantu bangi batuka ne baggwamu essuubi ne baggwamu amaanyi naye munanga kayimba kagambye nga tannafuwa firimbi ebintu bisobola okukyuka. MC Mats sawa zinene osoza omulabi ali bwati bugenda okukya nga nakubye jakakooti nakubye omuyimbi na biliyoni mu nsawo nga njirina. But anyways, Thursday no ku Christianity Focus Center oba ku Kingdom Media tugenda kulaunchinga officially ensisinkano makeke nchidamu ensisinkano gumite gwe mwana gwe kikyologerako ensisinkano gumite tugenda kubera big everything big. Kingdom Media ngejaguza emyaka 10 omwaka gudero tugenda kutalaga ebitundu byegwanga ebyenjawulo naye nga tugenda kusooka tutambule mu district ezenjawulo. Will Bakasala ngambe mama watu agala nnyo ejjinja mami tujja ejjinja tuli kuidaidinda tujje mukono tujje kayunga tujja eruwero so mutwetegekere tujja kuba tuba wa dates n'ebitundu n'ebisaawe gye tugenda okujja kati bwemba mwina tiimu z'emipiira mutwetegekere. MC Mats mwangambe entumbwe yange terabika naye kuno ngenda kubeera mu golo MC Mats ngenda kubeera mu golo ekintu kikwasaganye. But still tonight Christian Focus Center service ya mukutulanjegere mu kwano togisuwa jangu tukunganeko fena jangu tusabeko fena jangu tubereko eddala lituvaako tugende ku ddala service ene kubirizibwa omulabirizi Dawudi Kiganda ne Mamisiri Kiganda sawa ziba 12 sawa emu tuba tutandise officially paka sawa mwenda ezokumacha jangu twegatteko. Will Bakasali soko otumiri jajjawo gwangami nti nanjagala nnyo ejjinja mama wo bamwita mama Hope tukanze first born kito kinuma ne mama Hope kubanga linnya libamanyi mama Hope ejjinja ayagala nnyo KTV Kingdom Media era buno bu Sweet Bible bwe mukola ye yabondaga so mutumidde nnyo ne jajja wange jajja Sara babera babiri baine simu emu bajigabana kati ono kyakola ki naye oyimbye bajja mugwire simu mugwire iPhone million bite zikuluma Wilba lwashi jajja abagabana simu ne mama iPhone wana unaji mwaje chula agulemwe wamanya kan kala yo social media tribe sijja jogera nti oli wakulaba ngukute iPhone kati munsawo alaba mwaka yana okitegedde agamba awo nkutegedde so naye nga baagala nnyo Kingdom Media batumidde nnyo mama wange ne jajja wange mukama abankumire. Okay, yeah. What's your take about what your take on the copyright law ekyamukiriza abayimbi ndwe nali naawe wandaga kintu kirala abayimbi abasinga bali the other way around. Sagala nnyo kugenda ku patenga simanya nagitegese sagala nnyo kwenyigira mu mazina nga simanyi ekigendero kya mazina ago kiki copyright fena yatukwata by mistake tetwategeera oba kitegeera like twakera ku macha nga bagamba copyright yazze biki nga tetumanyi kati nze nganze ekigambo regulation ne gospel nabange ebitatambula wamu. You can't regulate something good. Abula nze nzikiriza nti no tusobola okukola ki tusobola okwongera okukitegeera ffe nga ffe abalokole naye nze ndaba copyright tegenda kutukola bulungi yadde. I don't think it is for me. Okay. Wow, you know enteekateeka ya copyright era ne meeting gye twabadde nayo ku UCF President King Wednesday we yayisa abayimbi ba gospel wabaddewo akanyomera akokwogera ku copyright law na bukyabwe egenda okuyimba abayimbi ba gospel wabula ye yalumye yalumye ogwa waggulu n'ogwo wansi n'agamba buli muyimbi aregistaringe anti obuzibu buno etteeka werijja kiringa president oba olonze oba tolonze yakufuga kati etteeka lino lyatukute offside simanyi livaawa simanyi liddawa simanyi kigendera kirimu sinnabitegeera naye nze nganze meme yange yaligaanirawo nze nzikiriza nti ku mitendera gye tulabikako nga tugenda kuyimba oba patenga ki oba biconsert batusasule naye olimba we lufuna omukisa ogutuuka mu nyumba y'omuntu bamuleke awulirize olimba we lutuuka ku pateyo nga DJ ezange zireke abantu babulira enjiri nze abantu bagamba tannafuwa firimbi ate go ngamaze okubagamba ekintu ekyo ate bampe ssente ate ng'emyoyo gyabwe giri wansi gyaba kugijja wansi abantu bepimira bamu baavu kati wena ateekako obuntu obwo kyaki kati kankuwa example ya muganda wange musumba wange Pastor Brian Lubega ennyimba ze kati zifuuse anthem mu churches baziyimba abantu bakiswa nozikyusa they own it kati wona teekako ebintu ebyo ogenda kulimitinga flow yaffe ng'abalokole bantu koleddeyo teeka nga lyaffe nga lina clauses zitufe balinga nti wento olimba nga katenga enyimba zange zimu katenga kire nga kyagwa people use those songs to worship in church kana ngende ngambe mumpe sente mwakuzoli olimba range okusinza Katonda Bible egamba mwaweebwa buwi namwe muwe lwakuba abantu abamu bakikozesa ekyo ate okunyaga abayimbi ba gospel n'ekyo nkiwakanya kubanga
oyinza okugenda n'okola kyoli n'agamba otambudde ogenze Jinja otaddemu amafuta g'emitwalo nga 2 ogenze kuyimba oli n'amaanyi n'agamba waweebwa buwa naye ng'ekyamazima studio ogisasula amafuta okoze ki ogasasudde ekirala eryo etteeka ligenda kulimitinga ebitone bingi ebijja kubanga olaba tulwana enyimba zaffe zizanyibwe ku TV abantu bategere kye tuyimba kati nganze nga ono okulwagambye enyimba zange oluusi azitegera after like 2 months naye akayinja mu ngoto yategeeza ati ategeeza habiting ekuli bubi firimbi ategeeza ati bazanyi bakapiira ekisolo kimulidde ategeeza ati God is providence, God is all sovereignty, God has everything in plan, there is nothing that takes him by surprise. Kyategeeza nde kyali ku plan kata ntandika okusabiriza ogamba nti mu percent otegera ebintu ng'ebyo no nzikiriza there should be fairness but tusasule nga tuzza okuyimba nga tulabise batusasule naye radio nayo kati ngeno Kingdom Media olide ekigambo kingdom, they are kingdom minded, they want the kingdom of God to expand, they are not building their own kingdom. Senga badde yitibwa Bishop Kiganda Media, that's a different thing. Naye Kingdom Media obakabaka bwebogerako bwa mugulu, their agenda is a kingdom agenda. Kati atenze I make them pay for the kingdom item I am bringing on the table. Mpozi nga bampise nti Kasale jangu mumukutula njegere twagala otukoleshi otuweereze musimanya mugamba kwesize emitwalo 2 mafuta najja ku blessinga ampechi blessing kubanga mbanzize mba ntaddemu wompita ku mbaga yo mats ngenda kuyimbira you are going to pay me naye nze saagala oluyimba lwange oberenga tuyasobola kuteeka ku WhatsApp olwo omuntu agenda okwetuga njagala kibengi kyonga kisoboka anytime nze yeteeka yange naye mbadde muganda nange kupinga tukayana tufunya amasimu mangi nga agamba Kasale oyo kuyagala mwavu biki nedda nze ndi mukozi ndi mulimi ndi mulunzi naye kino Mukama yakimpa njagala kituke ku muntu ayesobola n'ateesobola ate Mukama atuwane sente nga tumaze kugamba nti wolalala wanzola omuntu ali ankubiddeko na $1 ngebi 3 nangamba olimba okyali ku plan lumpa omukisa Mukama akuwa omukisa nenkwata ezo nenkulamu ennyimba ki endala kati wenkola concert nenteekako entrance abantu bakole ki basasule naye nze kyeŋŋaana ekigambo regulation ne gospel tebina beera They are so different. Kasenga ne Paulo yateekako copyright ku baluwa y'Abefeso nti y'Abefeso bokka Abannayuganda tumina kugisoma Astefuluma abalala musasule y'Abefeso bokka copyrighted to the Ephesians only. Perfect. Webale kutuwa ku sharing a mind yo Wilbur Kasali. At a point wali olowoozaako okukola essomero eritendeka amaloboozi ebivuga n'ebi training emijiji emito. Ndooza sina ssomero neninga akikola already. Kiri pipeline? Yeah, wonajja mu Jinja when you come kubanga Jinja is my base. Nyenga is my base. There is an organization that I am running bagiyita Tandika. It's basically tuli multiple purpose. Naye tulina akantu ako kenkola nganze nti abantu bayigiriza gita, abantu bankola vocal classes sometimes, ambayigiriza okuwandiika, naye ebyo sibitimba na ku mitimbagano kubanga ezo nsigo zange zenteeka mu Bwakabaka bwa Katonda. Naye sina official school mbuno registration kino but I think it's something that I'm already doing. Maybe I would officialize it sometime. Perfect. Akade kantu wala tuwa kapera ka chagwa tuka premiering officially Maxo DJ. Chagwa Yesu webali Chagwa Yesu nkwebaza yimba nange Chagwa Yesu webali Chagwa Yesu nkwebaza brand new Chagwa Yesu webali Chagwa Yesu nkwebaza Chagwa Yesu webali Chagwa Yesu nkwebaza. Beautiful piece. Ateka collaboration ndala mweno sizonje tulimu eyamazuukira cause yamala enakwana after mazukira all those 40 days. So anything you claim you can still get it. Nalabwako abantu 5 mu kimu. Evidence etalivaawo. Tukyali mu maanyi ag'okuzuukira yo osabanga nnyo Mukama n'akuwa the revelation
ekyekwese ebuziba mu kuzuukira kwe mu kufa mu kubonyaabonyezebwa ne mu kuzuukira. I think you will be blessed. Wilbur Kasali is right here. Abantu bafuna batya your music? How can they stream your music? Njasooka kutumira ku bantu bange nga 5 3 bana. Njatumira njakwebaza nnyo abaana abo abanyambako okuyimba ennyimba zino mu studio. Abambaki ngomanyi sometimes we take all the shine. Naye tetubeera feka. Baproducer bange ba John Mary mbatumiddeko nnyo. Jude Kiracho, the man himself, the Kwela man, yakoze ne Kwela ne Afrigo, he's awesome. Mutumiddeko John Mary oyo ye taata wange kubanga yayamba kabwati kyaliko plani. So ntumiddeko n'abaana nga ba Morgan, Carol, Grace, Sanyu, Hope, abaana bala mu video eyo kubanga sebasasula sijja kulimba ne balina passion bajja ne bagamba twala kukola naawe. So mbatumiddeko nnyo. Music wange osomusanga ku YouTube, osomusanga ku streaming platforms zonna. Backyard, that's my distribution. So wonna kasotapinga mu Kyagwa zonna ojja kubanga ozifuna anywhere. Akatalekeka bw'obanga oli eyo nga tonnalokoka muganda wange, bino byonna byenkola birungi ne tumanyi Yesu mmala bya mbulago kubanga olunaku kugenda ku kyalumu bagambe mbu ndi mugenzi naye nze nina essuubi nti newendifa ndiba mulamu kubanga nakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwange. Namukkiriza nti newendifa ndizuukira amaanyi ge gali munda mu nze naye kyabawo kitya nakkiriza Yesu nendokoka. So obanga oli eyo nga tonnalokoka bambi nkwegayiridde nadifukamidde nenkwegayiridde leero kusanyuka enkya musango, leero njiri enkya musango. Bambi kkiriza Yesu ng'omulokozi wo kubanga yakufiirira. Sitaani takyagala kubanga ye teyafuna mukisa ogwo. Bwe yajeema baamugoberawo naye gwe jjajjaffe Adamu we yajeema yafuna Adamu ow'okubiri mu Yesu Kristo n'afa ku musaalaba n'atufiirira ebibi byaffe buli amukkiriza aleme okufa. Nkwaniriza mu kingdom. Amina. This Thursday nga bwe nkugambye tugenda kulaunchinga officially ensisinkano gumite era tugenda kubeera wano ku Kushante Focus Center. So gwatulaba nga oyagala just kubeerako bubeezaawo okiringemuko ne show tugenda gikoleraawo mu gundi mu vibe eyo. So osobola okujja tukwaniriza olw'okuna abayimbi na line up nene nnyo abagenda okubeera abajja ng'ofuna akadde akasufu n'abayimbi ba gospel. The entire team we've worked with. Thank you Grace producer, thank you Alan, thank you Irene, thank you all the team ya social media. Tukwatagane mu mukutu lanjegere kiro ky'olunaku olwaliro wano ku Kushante Focus Center.